Mukama waffe Yesu yeebazibwe, amannya geeko mugategedde. Njagala okwagaliza buli kinoomu Christmas ennungi n'omwaka omujja okubeere gwa mirembe. In fact ffe tugenda kubeera ne 31st wano, tugenda kubeera ne night prayer, tugenda kuŋŋaanira wano nga 31. Mbadde mbasaba mujje tukuŋŋaanire wamu. Abali mu biyumba Mukama nsaba bankolere bulungi mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba nti omwana atuzaaliddwa mu Isaaya essula ya 6 Isaaya essula ya 9 olunyiriri lwa 6. Isaaya essula ya 9 olunyiriri lwa 6. Bayibuli egamba nti omwana atuzaaliddwa. Agamba nti n'okufuga kwe kunaabanga ku kibegabega kye. Nsaba byonna ebibadde bifugira mu bulamu bwo. Byonna omwana Mukama waffe Yesu atuzaaliddwa abyetikke aleete obulamu munda mu ggwe. Bagaliza Christmas ennungi, bagaliza omwaka ogujja omulungi. Ngaffe abakkiriza era ngaffe ababuulizi b'enjiri kwe kulabanga abantu Mukama waffe azaaliddwa olunaku lwa leero naye ng'abantu amazaalo tebagategeera. Gwali eyo gwandaba weetaaga okuddamu ne wezza bujja gw'omusumba ali eyo nga wagoba mukazi we mweddemu. Guno omwaka gwakwezza Mukama waffe azuukidde awezezza emyaka 2022. Omusumba yakyawagane mukazi wo n'ogenda n'owasa omukazi omulala. Abasumba tusanga obuzibu bungi nnyo. Osobola nga wakemebwa, osobola nga wagwa mu kikemo. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati Abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola kubirako ku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603. Bookinga kati sizoni ereme kuyitako naye nga teweerabira. Lwazi Forestry Limited. Amina sewa. Tukomyewo leo naku lwa Christmas. Yes sewa. Obugambo obulungi eri endiga zaffe eri abantu baffe bakadaama bayimba biyumba n'abafumba bali eyo bonna n'abaana. Yes, Mukama waffe Yesu yeebazibwe, amannya geeko mugategedde. Njagala okwagaliza buli kinoomu Christmas ennungi n'omwaka omujja okubeere gwa mirembe. In fact ffe tugenda kubeera ne 31st wano, tugenda kubeera ne night prayer, tugenda kuŋŋaanira wano nga 31. Mbadde mbasaba mujje tukuŋŋaanire wamu. Abali mu biyumba Mukama nsaba bankolere bulungi mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba nti omwana atuzaaliddwa mu Isaaya essula ya 6 olunyiriri lwa Isaaya essula ya 9 olunyiriri lwa 6. Isaaya essula ya 9 olunyiriri lwa 6. Bayibuli egamba nti omwana atuzaaliddwa. Agamba nti n'okufuga kwe kunaabanga ku kibegabega kye. Nsaba byonna ebibadde bifugira mu bulamu bwo. Byonna omwana Mukama waffe Yesu atuzaaliddwa abyetikke aleete obulamu munda mu ggwe. Bagaliza Christmas ennungi, bagaliza omwaka ogujja omulungi. 2023 gubeere mwaka gubeere mwaka gwa ssanyu, gubeere mwaka gwa bujulizi, gubeere mwaka gwa kulangirira na bukyolangirira. Mukama akikuwe mu linnya lya Yesu. Oyina ogambidde mu njiri katono nnyo nga tumaliza. Ogambidde mu njiri mbu omwaka ogujja toyagala stress n'abantu bennyini nti tebalina kweteeka ku stress. Abantu mbagambye nti stress bazikwate baziwe Katonda. Amannya gange yenze Kachika Fredrick, omusumba Kachika Fredrick. Twebaza Mukama olw'olunaku lwa leero
amawulire malungi agwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'okuzaalibwa kwe. Olunaku olwaleero Mukama waffe awezezza emyaka 2022. Tukyebaliza. Naye ekisinga otuluma nga ffe abakkiriza era nga ffe ababuulizi b'enjiri kwe kulaba nga abantu Mukama waffe azaaliddwa olunaku lwaleero naye ng'abantu amazaalo tebagategeera. Gwali eyo gwandaba weetaaga okuddamu ne wezza bujja. Gw'omusumba ali eyo nga wagoba mukazi we mweddemu. Guno omwaka gwakwezza Mukama waffe azuukidde awezezza emyaka 2022. Omusumba yakyawagane mukazi wo n'ogenda n'owasa omukazi omulala. Abasumba tusanga obuzibu bungi nnyo. Osobola nga wakemebwa, osobola nga wagwa mu kikemo. Weddemu. Okay, juzi omanyi gwabeera gwomu ku musumba abeera wa Pastor Teddy. Yes. Juzi yagamba mbu akyayina empeta ye akyali mufumbo. Twebaza Mukama, musumba waffe yakyalemeddeko. Era empeta akyagiina. Analemerako paka ddi. Akabonero akalaga bamugatta. Bayibuli egamba Yesu yagatta awamu, Katonda kye yagatta awamu tewali agenda kijjulula. Bayibuli egamba bwe baba bagatta okufa kwe kulibaawukanya. Era ndowooza jjajijjako ng'amaze kufa. Twebaza Mukama, musumba waffe yayimiridde. Ate oli gwe baagatta Susan? Tewali gwe baagatta. Ebisaga bigenda mu nnyo. Naye kye tumanyi aliwo gwe tumanyi ye musumba Teddy. Kakati Yesu Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda nnyonde yasayasa. Yesu lwazi ate Yesu muwunda gwennyini. Yakyekonako n'agwa. Ekimukasuka. Nekimukasuka. Sewu yalina amaanyi. Yalina amaanyi sewu. Yali musajja w'amaanyi. Yasamba ku muwunda. Njagala nkutegeeza nti ekibadde kyefuula kyamaanyi mu mwaka guno. Ono akukulembedde muwunda. Gamba nti akulembedde muwunda. Akulembedde lyefumu ery'omwoyo. Lyefumu ery'omwoyo omutukuvu. Bweri kyonna byekisanga ligenda kukitereza gw'ogenda kuyitawo. Ab'emikwano ffe ku lwaffe tetusobola. Ffe ku lwaffe tetusobola kubanga aliyo ebifuga. Nebifugira mbajjajja byewasangawo nebifuga. Balina kubeera bwe bati balina kuzaalira ku kigumba simanya kizaala kugumba simanya balina kukola ku kisimanya kuzaalira ku lujja. Njagala nkutegeeze gwe ebibyo Katonda agenda bikyusa mu linnya lya Yesu. Ono akukulembedde agenda kubitereza. Ebifo ebitali bisenda agenda bikyusa. Ebyo ebyasiba agenda bikutula. Ebyo ebiremesa agenda bimenyamenya. Nsaba Katonda akikolere mu linnya lya Yesu Kristo. Oyingire 2023 nga mwaka gwanjawo. Kubeere gwanjawo. Kubanga obadde weekulembera. Ekituufu twekulembera nnyo. Twekulembera nnyo ne tulowooza nti ffeffe nnyini tujja kwerwanirira. Bayibuli egambye nti omwana atuzaaliddwa. Mbadde nkusaba okkirize omwana oyo azaaliddwa ayingire munda mu ggwe. Abeere munda mu ggwe afuge. Oleme kubeera nga weefuga wekka. Oleme kubeera nga weerwanirira. Kubanga amaanyi gaffe ffe matono. Naye ate bw'abeera munda muffe omulabe waffe y'ani? Bw'abeera munda muffe omulabe waffe y'ani? Nkugambe tusomenga Bayibuli tugitegeere. Omwoyo Omutukuvu yaŋŋamba nti Katonda affe atusookayo. N'atusookayo. Ne wano yakusooseewo. Ate nga newe gye wabadde yasigadde akukungu. Ne mukuba akusookayo. Ng'olinnye boda akusookako.
ng'olinnya taxi akusookayo. Gwolooza lwaki Katonda akumaze olowooza nti gwe olinya ababoda bavuga bulungi nnyo nti gwe abalala bavuga bubi nga tuwulira ripooti ezigamba nti no simanyi abantu 40 be bafiira ku boda buli lunaku naye nga buli lunaku ogikozesa buli lunaku okozesa boda buli lunaku okozesa taxi buli lunaku otambula mu kkubo ne bw'oba weevuga bubenje bumeka n'owulira nti kana akabenje kabaddewo naye gwe nobeera ng'osavaivinga Mukama kisa kya Katonda atusookayo. Nsaba omwana ono afuge mulamu bwo by'obadde weeraliikiridde byonna bifulume amabanja gafulume enjuuyo endwadde badde efuga mu nnyumba yo efulume. Omwana atuzaaliddwa nkusaboddemu amaanyi oguma omwoyo stress efulume stress ekibadde kifuga n'ogamba bannange kati oba ngenda kola ntya omwaka guno era kati bannange nsaba kifulume. Obwakabaka bwe buyingire obwakabaka bwa Katonda bwe buyingira wabeerawo ebikyuka. Obwakabaka bwa Katonda bwe bwayingira mu famire y'Abamaliyamu okuzaala kwatandika. Bayibuli egamba nti Maliyamu yazaala ne bwe yamala okuzaala Mukama waffe Yesu yazaala n'abaana abalala Bayuda baani Bajoni yazaala n'abaana abalala naye nga famire yaabwe yali emanyiddwa nti bo tebakola ki tebazaala bagumba. Bayibuli egamba nti malayika n'agamba Maliyamu nti ne muganda wo ali lubuto lwa mwana wa bulenzi lwa myezi 6 mu bukadde bwe gwobadde omanyi si gwabadde amanyi wabula gwe bayitanga omugumba. Ensi yonna yali emuyita mugumba buli omu yali amumanyi nti muki. Maliyamu si yekasi yali amumanyi wabula ensi yonna yali emumanyi nti mugumba. Ankubuli esitaani asobola okupaatikako ekintu ate munnange ng'oli mulokole naye ng'omulaba essebo sitaani alina kyafugisa mu nnyumba yo nga bakumanyi gwe yeewola. Mulokole waawo yali akawunga mulokole waawo mulokole anaatera ofuluma ayambala obusaati obu. Mulokole waawo tasasula mulokole waawo yeyeewola era bamulengeka mulokole nno bazze kwewola ki. Bw'aba teyeewola kawunga yeewola kibiriiti bwe kitaba kibiriiti alabika agenda wali wansi kwewola mukene. Kasitaani alina kyeyakuteekako nga kyebakumanyiiko. Mulokole nno ez'okulinnya booda oba yazijjeewa leero. Esaboda yazijjeewa leero bannaye mulokole balinange mujjemula asobola bulijjo mulokole oyo owomerwa kateteyi kakunyumira nnyo bwe kati afe twali tukumanyi mubiri sitaani asobola okuteekako ekintu naye njagala nkubulye nti obwakabaka bwa Katonda bwe bujja obwakabaka bwa Katonda bwe buyingira obwakabaka bwa Katonda bwe buyingira bwayingira n'omulokozi Yesu. Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu bwe yayingira nkugambye Isirayiri yali emaze emyaka 4 nga tewulira terina bunnabbi bwonna. Emyaka 4 bannange 400 years nga teri kuwuliza nga Katonda yaggalawo. Bakola ebintu byonna ne bamunyiizana. Ate nga Bayibuli egamba nti Katonda affe alwawo okusunguwala ate ayanguwa okusonyiwa. Naye bw'aba nga yaggalawo emyaka 4 kyali kisuufu. Asobola okuggalawo
nasirika nakuleka ayogera mu Zabuli y'ekiŋŋaana mwemu agamba abantu bange baagaana okumpulira agamba singa bampulira ndyanguye mangu okuwangula abalabe baabwe naye baagaana okumpulira baagaana okuwulira tebampulira nagamba nange neyembaleka bwatu bwayogera eri buli kinoomu awuliriza abali online n'abali wano nangirira amawulire amalungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu wekulumiza era wetwalira ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo tusabye bwa Katonda kubanga bano Abayisirayiri bwongo ya frigo naye kankana je ono dominion yeyali Mukama Katonda yayitira muono naye nategeza okuba endongo yana ya frigo kakati wenafunira awo eddembe nga amaze okuzaala Doreen ate Doreen yali muto ngamba sisobola kati kola ki kumulekawo ngende mu ndongo nakola nti kati olwagira Mukama waffe Yesu yampambira akakayimba tugenda kakola ddi tugenda kakuwa ku 31st nonso bino katoyinaba nga boli wajjawo ebintu Lord Jesus